Used to things, baby girl, now you on it. One. Coolaje. Like banana. Coolaje. Mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Uganda Lifestyle. Anze Ssegawa Rashid. Awo ekitone wekitutuusizza n'abasirikale munnange babeerawo n'ebyabwe baagala okubeera nga bayisaawo. Kale oyo nno bw'atyo byasobodde okubeera nga akyamula abadigize okuzina fest. Eno nno etegekebwa aba Galaxy Radio ne Galaxy TV. Kale abantu babaddeyo bangi era omusirikale yabakubidde ddala omuziki nga bwe mulabye. Mu mbeera endala ebituuse ku bantu mu mukwano byewuunyisa. Kati abantu tebakyegerera. Mwene emboozi bwebuuza ani mukyamu ate ani mutuufu. Kati bwakya omwami Ali Musoke n'asalawo okugenda okwanjulwa mu maka ga Teopista Birungi. Kati munnange mu kumwanjula n'akomawo ne babeera ddala bulungi era myaka ne gyekulungula paka Aji ndowooza bwe yalabanga mukyala we ndowooza agenda gwa ku mpagala kwe kusalawo ayingizeewo eggaali empya. Kati ku mulirwana awo mukyala we yali alinawo akayumba n'akapoloti akatonotono. Kati olw'okuwulira nti Aji awasizza omukyala omulala yandiba mu myaka gye 45 okudda waggulu naye kaali kawala kato okiwulira ngawo n'agamba nti nno omuvubuka mbula kalevu ono nno naye yali nga mbutuufu eno gye bayita ensuusuuti ensuusulubeeto ye muwala gwe yayingizaawo. Kati olw'okuba munnange saawa zineeno omwenkanonkano mu bitundu ebimu gwajja nono n'agamba oba otandise kola bintu bifaananako weebityo kankwesasuze. Wali mu kayumba ke we yasobola okubeera ng'aleeta omuvubuka Deus Kasaasira. Kati mu kumuleeta n'asalawo naye amuyingizaawo. Kati Aji mu mbeera bwetyo ye yalaga nti tebimukwatako era talumiddwa newankubadde bannyina b'omuvubuka ono Deus mu kiseera ekyo gwe bale bawasizza. Edda tebyaliwo ng'omusajja tebamuwasa naye kati munnange oba okuttemu obubo ate nojja mu maka g'omukazi kitegeeza ki? Robina Mutabasa yamugamba naye gwe tolaba nti oyo omukyala agogenze naye yenkana maama waffe. Muvubuka n'amugamba age is just a number. N'oluzungu yali alutegeera akomuka mugamba kwe kusalawo amunnange naye ebintu abiveemu. Oli maama yatuzaala nitugeza kumukubira ave ku mukazi bulaza n'agaana. Kati ate maama wa Teopista amanyikiddwa nga Veronica n'abakooza naye n'amugamba bannange tuswaleko. Omusajja ajja waneeno n'omutwanjulira yaleeta ebintu kituufu ebintu twabirya. Yayanjula wano wawano yayanjula n'ebintu netubirya ne bamuwa n'okumuwoowa. Ebintu twabirya byaggwaawo newankubadde naye omuzaalira abaana n'ebirala naye ate ky'oli mu kukola kifu. Munnange nga bw'omanyi nti omukwano muzibe era Teopista mbutuufu gwamuzibira ddala amaaso. Kati mu mbeera nga bwe yali amunnange kasaalabanga omusajja atandise okukyukakyukamu mu mbeera nga bw'omanyi eby'abavubuka babeera baagala okwambala bujiini essaati ennungi okuwunya obulungi ate nga gwe agomesi zibeera zikyakukolera mu kiseera ekyo. Kati bano bafunamu obutakkaanya. Mu kufunamu obutakkaanya eri ne Aji kyali kitokota ng'omukazi akuttemu ebibye gwe yawasa agenze. Kati kineeno nga womanyi munnange ebyabakyala gy'ova toyombye gy'otera okudda. Kati
kati simanyi oba ono yavaayo tebayombye neera munnange nga woomanyi ebyomukwano ate era olweyo olukadde lwe lumanyi obusonda ayina engeri gye yakwatamu agiwe okukakkananga mu maka azeeyo mu kuddayo kiraga nti Deus yali takyasigaza kafo konna mu mutima gwa birungi nga tewakyaliyo yadde n'akamu kati naye n'agamba tojja kunyigira mu ttooke bano babadde bali mu kisenge nga beebase saagala olowoozeemu ekirala babadde mu kisenge saawa emu ey'olweggulo omwami n'agenda n'awagala ejjambiya bulungi nnyo n'agiwagala anti byebyo abavubuka bebagenda maaso n'okubeera nga bakwana abawala n'amugamba nti nja kuttirako omuntu oba nja kufa n'omuntu kati ono bye yamusuubiza n'asalawo okubituukiriza yazze n'amusika mu kisenge n'atandika okumutematema yamutemye mu mugongo n'amutema omukono wano aji nga munnange bw'omanyi ekyokulwanyisa kyabadde nakyo ekyamangu lyabadde effumu yalijjeeyo okusobola okulaba nga munnange ayingira mu lutabaalo n'ono omuvubuka amutabaale amufumite muvubuka namugana nazze neetegese yali mugjeeko okakkananga alimenyemenyeemu mu kulimenyamenya naye n'amukakkanako n'amutema mu feesi ennyindo yonna nekutuka emikono n'agitema era nga bw'omulaba awo ekyamazima nga aji takyalina kyakuza kuba n'ensingo babadde bagitemye kati Dawusi kasalabye nga kuli gutyo n'agamba bano mbamaliriza kwe kukwatamu agage neyeeyongerayo era bwe twogerera aliira ku nsiko kale bano basobodde okubeera nga baddusibwa mu ddwaliro era kyabadde kibi nnyo kuba eno enjega yaguddewo mu bitundu byeyo ejjeza B mu ggombolola y'Emuduuma mu disitulikiti ey'Empigi. Abantu abamu bagusalidde Teopista birungi bagamba ekyamazima wafuna omuvubuka ng'omuzaala n'omuzaala wali omwagazaaki aji ne bamugamba omukazi n'atuuka okuswaza bw'atyo n'afuna akavubuka akato era gwe n'omuddira n'omuvubuka ajjukira bamugamba dda omukyala gw'ofunye yenkana ne maama wo mute naye n'agamba omwogerezi takusuuza kayanziko n'asalawo okutwala omukwano gwe ne mukyala we mu maaso naye ensi bwetuuse ebintu bwe bityo bigenda kweyongera okubeerawo mu nsi kubanga abavubuka tebakyayagalira ddala kukola abavubuka balowooza ebya layisi oli aba alaba nga obulamu bwe tebukyalina vali kwe kusalawo afune omukazi awo gwavaawo naye era bw'otunya ssaawa zino eno abavubuka bakompiitinga n'abakyala mu kunoonya bashuga mami omukazi eno aba puroguramu ng'anoonya omusajja asobola omuwasa nga alinamu ku ssente ate nga n'omuvubuka agamba njagalayo shuga mami ng'alinamu ssente zindi ready okumulabirira kati oba tolina ssente ate omukazi oba ogenda mulabirira otya kale bebamanyi enkola zaabwe obutebe balabiriramu abakyala awo naye nange ntyebuuza gwe ojja n'ogamba nti njagala omukazi alinamu ku ssente njasobola omulabirira oba ogenda kukola kyekyo kyekirala ekirabirira omukazi nga si ssente kubanga obuvunaanyizibwa bw'ayagala akaviiri ezo ssente bw'ayagala okulya kanyama ezo ssente bw'ayagala okgendako ewaabwe ezo ssente kati gwe atatodde ssente omukyala ogenda mulabirira otya kumunaaza koza ngoye koza bintu owayi waliwo ebintu n'obulamu bwe saagala lowoozaako ekyo kankirekera abo abaali bakirabyeko n'abo abakiwangaaliramu abaffe
nammwe abali eyo nga wali okirabyeko osobola okukomentinga n'ogamba asegawo amunnange kyabategeeza okumulabirira kyekino oba kino oba kiri ebiyinza ebinnemi kutegeera kwakukomyawo kale tujja kubeera nga atukoma mu mboozi endala zisiga bamulishi.